Yokaana Essuula 2. Bwe waayitawo ennaku 2 ne wabaawo embaga ey'obugole mu Kaana eky'e Ggaliraaya. Nnyina Yesu yaliyo. Yesu naye n'ayitibwa ku mbaga awamu n'abayigirizwa be. Omwenge ogw'emizabbibu bwe gwaggwaawo, nnyina n'amugamba nti, tebakyalina mwenge ogw'emizabbibu. Yesu n'amugamba nti, Maama, ndeka, ekiseera kyange tekinnatuuka. Nnyina n'agamba abaweereza nti, Kyonna ky'anaabagamba mukikole. Waaliwo amatogero 6 ag'amayinja agaateekebwawo olw'omukolo gw'Abayudaaya ogw'okwetukuza, buli limu nga livaamu liita 10 oba 15. Yesu n'abagamba nti, Amatogero mugajjuza amazzi. Ne bagajjuliza ddala okutuuka ku migo. Awo n'abagamba nti, Kaakano musene, mutwalire omugabuzi w'embaga. Ne bamutwalira. Omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse omwenge ogw'emizabbibu, n'atamanya gye guvudde. So abaweereza abaasena amazzi bo nga bamanyi, n'ayita awasizza omugole n'amugamba nti, Buli muntu asooka kugabula mwenge gw'emizabbibu mulungi. Abantu bwe bamala okukkuta n'aleeta ogutali mulungi, gwe waterese omwenge gw'emizabbibu omulungi okutuusa kaakano. Mu byewuunyo Yesu bye yakola, kino kye kyasooka. Yakikolera mu Kaana eky'e Ggaliraaya, n'alaga ekitiibwa kye. Abayigirizwa be ne bamukkiriza. Ebyo bwe byaggwa, Yesu ne baganda be n'abayigirizwa be era ne nnyina ne baserengeta e Kafalanawumu ne bamalayo ennaku ntonotono. Embaga y'Abayudaaya ejjuukirirwako Okuyitako yali eneetera okutuuka. Yesu n'ayambuka e Yerusaalemi. Mu ssinzizo n'asangamu abatunda ente n'endiga n'enjiibwa, era n'abo abawaanyisa ensimbi. N'akwata emiguwa n'agikolamu obuswanyu, n'abagoba bave mu ssinzizo, era n'agobamu endiga n'ente. Era n'avuunika emmeeza z'abawaanyisa ensimbi zaabwe n'aziyiwa. N'agamba abaali batunda enjiibwa nti, Bino mubiggye wano, ennyumba ya kitange muleme kugifuula yakusuubuliramu. Abayigirizwa be ne bajjukira nga kyawandiikibwa nti, Okwagala ennyumba yo, Ayi Mukama, kulindya. Awo Abayudaaya ne bamugamba nti, Kyewuunyo ki ky'okola okutulaga nti olina obuyinza okukola bino? Yesu n'abaddamu nti, Mumenyeewo essinzizo lino, nze ndirizimbira ennaku 3. Awo Abayudaaya ne bagamba nti, Essinzizo lino lyazimbibwa emyaka 46, naye ggwe olirizimbira ennaku 3? Kyokka Yesu essinzizo lye yayogerako gwe mubiri gwe bwe yamala okuzuukira. Olwo abayigirizwa be ne bajjukira nti yakyogera, ne bakkiriza ebyawandiikibwa era n'ebigambo Yesu bye yayogera. Yesu bwe yali e Yerusaalemi ku mbaga ejjuukirirwako Okuyitako, bangi bwe baalaba ebyewuunyo bye yakola ne bamukkiriza. Kyokka Yesu n'atabeeyabizaamu, kubanga yamanya abantu bonna. Yali teyeetaaga mulala kumubuulira ebifa ku bantu, kubanga yennyini yali amanyi ebiri mu mitima gy'abantu.